Police out in force in Kampala, just one of the several Ugandan cities seized by protests over the arrest of pop star turned politician. Said more than a dozen had been killed. Bobby Wine is meeting and convincing our people, and now he's in jail again. They're just trying to waste time. Protests were sparked by Wine's arrest in the western town of Luka on Wednesday. Police violated the opposition leader was then taken to Jinja, where demonstrators blocked. Olwalero 13 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 olunaku olwalero giweze emyaka 7 beddu bukya abatugumbuzi abasajja bakijambiya bawamba pulezidenti waffe okuva mu bitundu ebya Arua eno gye baagambira mbu ono bamusanga ne wakadaala oba ziyite emmundu enkebete 2 n'amasasi mbu ng'ono yali ayagala kutta Museveni mu kibuga ekya Arua. Kaakati nno olunaku olwalero tujjukira emyaka 7 nga pulezidenti w'abantu amaze okubeera ng'asimatuka enjega eno. Kale nno olunaku olwalero abasajja nga bakuliddwa Secretary General waffe David Lewis Rubongoya, Leader of Opposition Honorable Shamim Marende n'abantu abalala bangi okubadde ne Honorable Council Elias Lumbasi Nalukola. Kaakati Mama Zedriga kaakati nno olunaku olwalero bamaze okubeera nga baggulawo omusango nga bwe baategeeza nti bagenda mu kkooti bawawaabire regimu eno eya Mwami Museveni okuzzaawo ekkooti ey'abakijambiya Kangaroo Court, ekkooti ey'amagye. Olunaku olwalero bamaze okubeera nga bagenda mu kkooti era bano omusango bamaze okubeera nga butereevu baguggulawo. Kaakati nno tulinza okubeera nga mukwano wange ampuliriza tuwulira ebigenda okubeera nga bisalwawo. Jjukira nti bano bawaabidde gavumenti ne bawaabira ne sipiika Anet Among olw'ebyo byaliwo engeri abantu gye babawa ssente okubakkirizisa oba kiyita ekyojja mu mmiro okubakkirizisa okuyisaamu etteeka lino mu bwangu mbiro ng'abajjira mu nju okulaba nga bakomewo ekiteeka ekya Kangaroo Court okuddira abantu ba bulijjo okubawozesa mu kkooti ez'amagye. Kaakati nno bano bagamba tebayinza kubeera nga batula butuuzi kuzingira mikono mabega ng'abantu baffe bangi bafiira bawangalidde mu kkooti zino babonyaabonyezebwa batulugunyizibwa ng'ate tebabanga kuba mukwata mundu bantu ba bulijjo tebabanga kuba nnamagye. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunnyonnyodde nti akaseera kali ke tutandise nako vidiyo gy'otandise nayo okulaba olunaku olwalero mu katambi kaffe kano. Vidiyo gye tutandisizza njagala ojjukire ebyagwa ejjinja eruuka kaakati akaali kalulu aka-2021 era olunaku olwo nayo tulujjukira nga mbaga buli kaseera tetuyinza kubeera nga tuyabira okubeera nga tulujjukira. Era olwo olunaku lwe lwafiirako bannaffe abaakwata 54 okusinziira ku Mwami Museveni yakakasa ensi n'agamba naleeta amagye n'engajja gye gali galwanira ebweru wa Uganda gonna n'engayiwa mu Kampala. Kakati kye mwava mulaba nga gatugumbula abantu bwe gatyo. Era vidiyo eyo esoose abantu bangi baafa. Nkugambye nti gavumenti yatugamba abantu 54 nti be baali bafudde, wabula waliwo n'abataabalibwa nga kiteeberezebwa okuba nti abantu baasukka mu 54 era abantu abamu bagamba ne reports ezitali official zigamba ezimu nti abantu baasukka mu 10 abattibwa ku lunaku olwo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu lye yakwatibwa mu bitundu eby'ejjinja eruuka mu biseera by'okuba kampeyini 2020 nga twolekedde akalulu ka 2021. Kaakati nno twenyweze tolekedde 2026 essaawa yonna ebyaliwo tulina okubeera nga tukosa protest vote okulaba nga tebiddawo. Nze Eke Master nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa Eke TV Media Uganda. Nja kusaba n'obuwombe firi eno enkola yaffe ebeere nga weeri sooka ng'ogiwe like olwesobole okubeera ng'etambula information esaasaane ebone ensi yonna. Mukwano gwange ampuliriza ennamba gy'olaba ku screen ye yaffe kutusondera umbrella for 200 umbrellas 200 bye tuwagala okusonda mpaka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwe tugendamu ogw'omwenda obutasukkaawo. Ze tunaba tufunyeeko zonna oba ziweze oba teziweze oba tufunye ambulera emu oba tufunye ambulera 2 ze tugenda okutwalayo. Kaakati tuzanjule tubagane nti bannaye omukutu gwaffe zino gwe zisobodde oba tuswala nga tuswaliawo. Naye ampuliriza kansoke nkutwale butereevu nnyo mu kkooti ebibaddeyo tubiwulire tubitegeere ate enkomeyo kiri mu State House. Museveni ali mu maziga afukamidde wa Parliament. Bannange tuli wano mu kkooti mbasaba atuuse asheyalinge live eno nga tuli wano mu kkooti. Mama Makite nga bateekayo apiiru mu misango gy'abaana abawozesebwa mu kkooti y'amagye nga tebabasindika eno.
The court officials are not interested in photos. So we can go down and the process is so we all go down? Yeah, we go down. We'll leave one person here doing the filing. Mabuleko mbasaba misheyalinge twana mukodo batero okukomyawo omusango gw'abagombe okwemulugunya lwaki abaana bakyali mu gundi abaana babasembera babajja mu kooti y'amagye ne babagamba babakomewo mu kooti z'abantu naye kooti y'abantu badde tulina baleetayo so tulina balooya baffe tulina bakansi baffe bonna Bolivia tana basazo baleeta empapula zaabwe mama machete outside in the mulimu guni. We are raising even more candidates than the constituencies. Yes. More candidates than the constituencies? Yes. That's what it should be. Yes. Yes, we go there. Masaba misheyalinge kubanga we tulaga tubulire kiki ekituleese olwaliro wano ku high court waliwo okuwulira kwemulugunya wano tubali trespassing wano ebakolera alimba mwagala funa kiriya nekata okuba ekikono ekyo si kye bayita ekikono sikemuko emabega sikemuko kuli bangi It's okay, you were quoted. People power. Our power. What is it? I just provide you eventually. Now you ready? People power, our power. Yes, we are here at the Constitutional Court, the Supreme Court, and also that courts of judicature as the National Unity Platform Party. We are honored and humbled for this solidarity from the foot soldiers to us at the headquarters. I'm very, very honored and humbled, and of course with Lopia and SG and the team of lawyers and the petitioners. And so I would like to invite our Secretary General. Thank you very much, Mama. So today we are here at the Constitutional Court to file a petition against the UPDF Amendment Act. As you all remember, the regime, first of all, the Supreme Court nullified the UPDF Act, through which the regime was trying civilians in military courts. And you all remember that then the regime, using all sorts of maneuvers, including bribing members of parliament and all that, passed the UPDF Amendment Bill, which General Museveni signed and assented to, and eventually it became an act. And our legal team has been working tooth and nail to prepare this petition, which is now ready, which has now been filed at the Constitutional Court.
As you can see, it is the National Unity Platform which is suing, and it is suing the Attorney General, Anita Among, and Honorable Jacob Oboth. These are the three respondents. The petitioner is the National Unity Platform. And why the National Unity Platform? Because you all know that so many victims from the National Unity Platform, we still have people who are stuck in prisons despite the Supreme Court ruling. And in the last election, over 2,000 people, supporters of NUP, ended up in these military courts. Some were taken to the unit disciplinary committees of the military, others to the division's court martial, others to the general court martial. And you know, that abuse has continued up to now. So that is why we are here to file this petition, and we hope that the Constitutional Court can hear this matter expeditiously. These matters are going before court, but what I can say is that we have raised several grounds, including procedural aspects, how that bill was passed, you know, violating all sorts of rules. You all remember what was going on at the time, but also substantive issues. And we are saying that the law that was passed violates the Supreme Court decision and many other things that those of you will get an opportunity to see the petition will see that we have raised. Basewo ne banyabo tuli wano olunaku olwaliro kukote taputa semateeka okwaba omusango nga tuwabira Attorney General oyo yabeera akiikirira gavumenti ya Uganda, nga tuwabidde ne Anita Among byakola mu Parliament nga bayise etteeka, etuwabira ne Jacob Oboth ye minister wa Museveni eyaleeta etteeka eryo. Tugulesenga National Unity Platform ne tuguwaba wano ku kooti etaputa semateeka. Nga bwe mumanyi National Unity Platform yemu ku ndowooza kyekibiina ekisinze okukosebwa kooti z'amagye. Kooti ensukulumu yavaayo negamba nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti z'amagye, naye nga bakozesa olukujjukujju olwalimu n'okugulirira abaka ba Palamenti bemujjukira bulungi tebawa miliyoni 1,000 bagenda maaso ne bayisa etteeka eppya, era etteeka eryo ne liba nga litwala abantu ba bulijjo neera mu kooti z'amagye. Kyetuwakanya ennyo, kyetutakiririzaamu. So olunaku olwaleero tuzze wano okuwaaba nga ensonga zetuleese ezimu zeekuusa ku procedure oba emitendera gye bayisamu okuyisa ery'etteeka, tetuwakanya nti tebagoberera amateeka. Munaajukira nti nze kamwa koogera ebbaluwa egenda mu kakiiko nagifuna ku ssaawa 2:40 nga baagala mbeereyo by ssaawa 3 okw'ebirowoozo byange. Ne bannayuganda abalala bonna ne bataba consultinga n'effujjo lyonna eryakolebwa okutuuka ababaka ab'oludda abasinga okufuluma mu Palamenti eyo. So ensonga ezimu zeekuusa ku mitendera zoyinza okuyita procedures, naye endala zasimba oba substantive issues eziri mu tteeka eryo. Naye okusingira ddala nga tugamba nti Palamenti kyeyakola kyali kityoboola ensalawo ya kooti ensukulumu ku nsonga ezo. Mwebale nnyo, tusuubira nti kooti etaputa ssemateeka enaayanguwa kuwuliriza guno omusango tusobole okulaba nga abantu ba bulijjo era tebatwalibwa mu kooti z'amagye. What's your prayer? Maybe SJ, sorry. I want us to avoid doing two pressers. Kale nno abasajja tulina okubeera nga tubasaako ekiyinja, oba tuwagala oba tetwagala balina okubeera nga ekikooti kino ekya Kangaroo Court abasajja bakijjawo olwo bannayuganda baddemu okufuna eddembe lyabwe nga bwe baalinga. Kaakati nno mukwano gwange bino byonna nga bigenda mu maaso, ensi buli lw'ekinyulya n'ekuleka oba okoze ensobi etabangawo. Abaana bano boolaba akatambi kano kasaculetinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo, era abaana bano bato nnyo, olaba nti bagenda basangula ewali pulezidenti wokka, nga kitegeeza nti abaana abato abatalina mu secondary we bamanyidde pulezidenti ono ne bamulaga omukwano ne bamulongoosa paati ye n'esigala ng'etukula. Kati gwe omuntu omukulu atali mu nkyukakyuka otegeera ddi? Omuntu omukulu atawagira nkyukakyuka owagira ki? Bino byonna nga bigenda mu maaso. Nakugambye nti abantu b'e Kawala mwesuneko, Lutajjumwa Joseph yazze okubakwatira bendera eyaffe ya National Unity Platform ku bwa kansala LC3. Kati Lutajjumwa ono Joseph musajja tabadde kansala ajja buzzi, era y'omu ku baveetingiddwa, wabula nga byakoze abantu munanjulira. Akulembedde okuggogola emyala, ayambyeko bafuutu soldiers, ayambye abaana batalina mwasirizi, ayambye ku bannamwandu, ate nga musajja azaalibwa okwo. Kaakati nno
abantu b'Ekawaala mwesuneko ennamuŋŋoona LC3 kansala mwamufunye dda Lutajuma Joseph. Ebyo mbibagambye mbimaze sibiddamu abuuli omubuuko mugezi ayogera ebigambo bitono. Nkugambye nti ekipande kino nga bw'okiraba ekya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu mukwano gwange mpuliriza abaana bano bato ddala naye nkugambye nti balaga omukwano okuvira ddala ku mutima gwabwe. Tebalina ssente ze bayinza kubeera nga bawaayo nti bagule ambuleera, tebalina ssente ze bayinza kukwata nkalu okuwaayo nti bagule satifikeeti, tebalina ssente ze bayinza kukwata nti bagule amafuta aganaafandinga pulezidenti okutambula okwetolola Uganda yonna. Wabula kye bakoze buli lwe basanga ekipande ekya Pulezidenti Kyagulanyi nga kiddugadde, abaana bayimirira. Bwe bamala okuyimirira ne basooka ne bakirongoosa, gwayitawo osobole okubeera nga weetegereza bulungi omanye omukulembeze nti yono, oleme kugamba nti kyaliko ettaka, kyaliko enfuufu, kwaliko ebisooto, tetwamulaba. Kaakati abaana bano basazeewo ne baadvocatinga ne bagamba nti ffe batalina ssente, abatagenda kulonda, abaana abato, ki kye tuyinza okubeera nga tukola? Kye tuyinza okukola kwe kulaga naffe omukwano, okulaga solidarity nti naffe tutambulira wamu n'abantu abakulu naddala abo abali ku sayidi enyigirizibwa. Kakati babanga omwana omuto asobola okulaba ebigenda mu maaso ebinyiga ensi ye, n'abeera ng'ekipande ekya Mwami Kyagulanyi tasobola kubeera ng'akiyitako ng'akirongoosezza. Kati gwe omuntu omukulu gwe ngamba enkya n'eggulo, twekwate wamu, teekako ne beguba mutwalo oba mitwalo ebiri ennamba yaffe yeeyo, tugule ambuleera oba sseekyo, tukole ekintu ekirala kyonna mu ssente ezo tuweeyo ku lw'enkyukakyuka. Ulira ebigambo bino si byange. Vidiyo eno etambudde nnyo ku mitimbagano nekintwalira nebbanga okulowooza eky'okugyogerako, naye kino kyongera okukulaga nti Abannayuganda they admiring for change. Naye bw'otunuulira abaana bano nti bo bakulaga nti contribution yaabwe kwe kusiimula ekifaananyi ky'omukulembeze. Bayinza okuba tebalina ssente, bayinza okuba tebasobola kulonda, naye contribution yaabwe ng'abaana abato okusiimula ekifaananyi ky'omukulembeze. Wano tulina abantu betuludde nabo mu nkyukakyuka muno nga they advocating for change, naye ng'okutuusa profile picture nga kibaluma, nga balabira ddala nti oba omutemyeko mutwe. Naye bw'otunuulira abaana abato bano nga contribution yaabwe kyebasobola okukola kwe kukwata ekifaananyi ky'omukulembeze ne bakisiimuula, kiba nno kyewuunyisa. Eno si set up nga Museveni bino byagenda mu maaso n'okusetinga up. Akutte abaana abato aba secondary abalese bajjayo nomination forms beesimbawo kuba president, agezaako okulaga omulamwa gwaffe guno ogwa change. Tuli mu comedy, tuli mu kuzannya katemba, agukkakkanya kubanga akoze byonna okukkakkanya Kyagulanyi kigaanye. Kati agezaako okuleeta abantu ab'enjawulo alage nti akkakkanya omulamwa gwaffe, kati atandise okuleeta obwana obuto bujjayo nomination forms, era ne ssente zigenda okufacilitatingira ebyo bye bukola yamaze ddo ziteekawo. Alese Stesha Mayanja, a failed artist in life. Stesha Mayanja buli kimu kyafeiringa, yagenda e Canada ne bifeiringa, n'atwalako abantu ebweru ne bifeiringa, n'ayimba ne bifeiringa, n'agenda mu bufumbo ne bifeiringa, n'aleeta Stesha Mayanja, n'aleeta Munyagwa n'aleeta Olusaniya, enva yali yaluvaabira nga yakutte ku bukulembeze olunaku olwo Uganda agirya n'agimalawo. Kati oyo ye Museveni bw'atyo bw'akola nti ayagala oleeta ekifaananyi tuli mu comedy, aleese Munyagwa n'Olusaniya awo nga kyekulaga nti Munyagwa nga yakutte ku Lusaniya nga yakutte ku Uganda eno giri obuli bagirya mu lunaku lumu ne bagimalawo. Kati Museveni ali mu kuzannya katemba ku Bannayuganda because akimanyi nti Bannayuganda bagenda mu protest vote nga bali serious, bayinza okuleeta obuzibu, bagenda kumuggyako. Akimanyi bagenda mumugya mu buyinza, kyokka bakati agezaako okuteekawo ekifaananyi tuli mu comedy. Naye bw'otunuulira abaana bano contribution gye bakoze mu butuufu weewuunya. Ekisookera ddala ddayo weetegereze vidiyo eyo nga bw'engikulaze, bw'otyetegereza nti mu kifaananyi ekyo mulimu abantu aba naye bakulaze gwe bayagala okusiimuulako. Era n'owokubiri asigadde mu kisooto alina okwetereeza nnooyo. Bwe kiba nga owaatadde ekipande ye constituency oba wayagala okutwala obwa kansala, naye ng'abaana bwe bajja okusiimuula nga bayitawo ne balamusiimuula, aba alina okwetereeza. Okitegedde? Naye eno ensonga gye tuliko eriyo n'abantu abakulu nga balaga nga abategeera ng'ebalemye okutegeera, nga muntu mukulu naye ng'emulemye okutegeera nga tagitegeera. Waliwo kano akalenzi ake bakuba ennyondo mu boodabooda, bakayitaani akalenzi kano, so keefuula nnyo akategeera, bakayitaani kano akalenzi ka Nakalanga, kalina omutwe gwa Nakalanga, bakayita Democard Kasirye. Mbwe Democard Kasirye ayagala kweducatinga Kyagulanyi. Naye nenseka ne ngaba bannanga Abannayuganda musaaga nnyo. Democard Kasirye oyagala kweducatinga Kyagulanyi, mbwe it is my turn kamala okweducatinga Kyagulanyi. Nentunula nenseka. Omanyi abasajja Kyagulanyi batambula nabo bamukkiririzaamu, omanyi abasajjawo bye bamanyi
omusajja atambula ne Lewis Lubongo yasaba wandisi oyo no yali lekikyalawe mu mateeka mulo atambula ne Joel Ssenyonyi amanya amateeka amanya amawulire atambula ne Alex Waiso Mufumbiro mbukati Democracy yavuddeyo ajjeyo emboona y'omutwe kujja ku educating Kyagulanyi n'otunuulira omusiru n'oseka kati ayagala kuteekawo ekifaananyi waliwo ekisajja kino ekyalinga kiwakisa endogoyi Mbawarabu eyo bakiyitaani sajja kyalumbanga nnyo Kyagulanyi nga kimujjonkera nnyo kyalinga kiwakisa mbalaasi mu Bawarabu bakiyita Kirigo suspect Katonda ayagala kudda mu kifo kya Ligo suspect amanyi yabeeranga eyo mu Bawarabu nga wakisa endogoyi z'Abawarabu kuzisaayira muddo kuzitemera muddo n'okuziwakisa bamuyita gayo Ligo suspect bwe baseerabidde kati ono Kasirye ayagala kulaga mbu asobola okweducatinga Kyagulanyi no yalwa nnyo mu ghetto oyo omusajja muveeko oyo omusajja yalwa mu ghetto omanyi ekitegeeza omwana okuwangalira mu ghetto n'avaayo nga tafunye lubale n'avaayo nga tamenyese kugulu n'avaayo nga tabamumenye mukono n'avaayo nga tasibiddwako ng'abadde awangalira mu ghetto ezo ghetto ezo mu Democracy ye yeesowoddeyo okujja okutegeerera Kyagulanyi omanyi abasajja oyo batambula nabo oyo obamanyi nate nabo bonna bamutuukako ne bagamba yesa Lewis Lubongo yasoma alina zi masters naye atuukawo n'agamba yes mukama wange ate no nga Kyagulanyi bye tabyagala kanzire ku mulamwa nti waliwo mulamwa abantu abalemeddwa okutegeera omulamwa guno ng'abaana bano bwe bakikoze mu butuufu abaana bano kye bakoze kyewuunyisa olaba basobola okupiikingako omuntu omu kikulaga nti people they admire for change mu ggwanga lya Uganda oba Museveni asiba abantu oba Museveni awamba mu drone oba atta abantu nti omwana oyo waatuukira okukwata ekifaananyi kya president n'akisiimuula n'olaba ng'ate omuntu advocatingira for change atya n'okuteeka ekifaananyi kya president ku profile ye okyewuunya omuntu n'akugamba nti have work hard okulabika nga tukyusa obukulembeze nga tujjako Museveni naye nga bw'omugamba tisayo profile ate bannange bannayuganda muyigire nnyo ku baana bano abato bano abaana balina ekifaananyi kye baportrayinga bano abaana abato tewaliwo abasetinze apo naye abakutte video bayinza n'okuba tebamumanyi nga ne video bagibakutte tebamumanyi naye buno obulenzi buli brilliant olaba nga busobola okutegeera omulamwa gwe tuliko ne bumanya nti advocate for change in Uganda kineewuunyisizza nnyo kintwalidde nebbanga okubaako kyenjogera ku vidiyo eno naye lazima maze ne ŋŋamba kambeeko kyenjogerako so kakati gwe Democracy Kasirye gwe nakalanga kyoba omanya omusajja gw'oliko muyaaye ebyaddala musajja mugezi mwagala kumweducatinga omumanyi oyo musajja mugezi walaba mukama wa asindika gojja omweducatinga nga ye tasobola kumweducatinga ng'ate mukama wa alowooza nti amanyi nnyo gwe oyo musajja muveeko Kyagulanyi muveeko byonna abirina Katonda yabimuwa byonna abirina nze naggamba kintu kyetagisa bwetagisa muntu kubeera trustworthy kuba wa mazima kuba mukakkamu kuba mwenkanya n'abeera Kyagulanyi kikyetagisa bingi luzungu lungi simanya biki kuba mukakkamu kuba mwenkanya kuba wa mazima nti omunnayuganda omutikke emitwalo 5 n'atuusa gya change n'omubuuza nti ate ng'oleseza change nga bakuwadde gyawamu nagamba ate bwe ntuuse mu kkubo ate ne zindoolako ez'amafuta ate kati ne nzizzaawo nga ntuuse wama magundi ate ne neewolayo oyo ye munnayuganda naye Kyagulanyi omutikke emitwalo 5 n'atuusa 5 nga gyawamu kati gwe Kasirye educating Kyagulanyi ne musaaga nnyo bantu nga kino ekisajja kino kyalinga kiwakisambala ndogoyi z'Abawarabu eyo mu Buwarabu na ŋŋamira nga kiwaŋŋamira mazzi nakutegeezezza mu ntandikwa nti ekiri mu State House kifumba mutuku era mwami Museveni afukamidde mpaka ku ttaka wabula nga ekimuviiddeko okufukamira kimuviiddeko okubeera nga afukamira okubeera nga musajja wattu kakati si ye mukadde lulira mu nnyana ansotoka kakati nno omusajja ono gulaba ku screen yaliko munnamagye ow'eggwanga Uganda era ng'omusajja ono ku myaka gye yawummula amagye kyokka nga waliwo abantu abamu nga basejjusa abaasaba okuwummula amagye ne bamala emyaka n'ebisiibo nga naguno gwako abasajja battu ndowooza baakawummulizibwa kakati omusajja ono okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso galaga nti President Donald Trump ng'ayita mu bitongole bye ebikessi bano bagamba ono kaabe lubale kaabe Katonda balina okumukuba jeeke bamuzeeyo mu ggwanga erya America mbuono yaddukira mu ggwanga lya Uganda era omusajja ono yeesimbye mu bitundu ebyo eby'embalala era ono kigambwa mbu abadde munywanyi nnyo ogwa General Muhoozi Kainerugaba era ng'ono yamuwa n'ekifo nga yakwasaganya ensonga za piraawo ez'ebunaayira era ng'ono yakwasaganya bannayuganda mbu abali ebunaayira oba bali mu diaspora ku lw'ensonga z'ekibiina
ekya PLU. Kakati nno omusajja ono kigambibwa mbu mu ggwanga erya America n'abantu abalala 3. Omusajja ono kwaliko mu Tanzania n'abantu abalala. Yasangibwa mbu omusango giraga nti ono abadde akukusa ebyokulwanyisa, mpuliriza bulungi, mbu ng'akukusa ebiragalalagala kulina enjaga, era ng'ono babiguza eguruupu ez'abatujju baasi. Ono Omutanzania gwe bakwatire mu ggwanga erya Ghana n'abantu abalala 2 kakati yavunaanibwa omusango guno. Wabula bano bagamba bamuyise mu butuufu mu mirembe ajje annyonnyole omulamuzi ku nsonga eno. Wabula omusango guno bwe bakukwata mu ggwanga erya America baba kukimyewo baba kukimyewa nga tonnaba kubeera ng'owozesebwa, osooka ne baka mu kkomerero okumala emyaka 10 okugezaako okubeera nga ensi eya America ogikukusizaamu ebintu ebyo yemmenye waggulu. Myaka 10 obeera mabega wa mitayimbwa. Kakati olwo n'ovaayo n'otandika okubeera ng'owozesebwa emisango bwe gikukka mu vvi. Kakati nno eyakwalula ebeesiridde. Kati omusajja ono ey'okusinziira ku ye agamba mbu bamusibako matugambuzi kumuliisango. Ye agamba takukusanga yadde ekisusonkole ky'essasi yadde omunwe ogwakasigala ak'enjaga mu ggwanga lya America nga bwe bamuwaayiriza. Kakati nno ne PLU ng'ekibiina baavuddeyo ne baga nti omusajja affe bawayiriza wa bwereere, era ajjukira nti mwami General Muhoozi avudde enfunda nnyingi ng'alaga nti Uganda teyagala kumanya gamawanga tegana kye gatugamba keba America kakibe ki, naye nga kitukimanyi ffenna nti America yefuga Uganda n'eggwanga erya Bungereza. Oba oyagala oba tuyagala ye super power. Kati bino byonna nga ngenda bikuwa mbujjuvu, njagala osooka oli emboozi eno ey'omusajja ono ampuliriza yaliko e Uganda, era omusajja ono yadduka e Uganda ng'amaze okulaba jjaja Ichuli ng'akubiddwa amasasi agaamuttirawo bwe yali ava e Munyonyo ng'ayolekedde ku apartment gye yali asula mu bitundu ebyekyanja. Omusajja ono agamba be yalaba e Uganda byamuwaliriza okulaba nga alina okubinnyika mu nsuwa kawolawola n'abwambalira ku obwanzikulu n'afuluma eggwanga Uganda. Era ono alojja emboozi gy'ogenda okulira omusajja ono ejja kuyungula ezziga, wabula bino byonna biri mu ggwanga Uganda era nga biri wano okwetoololera wano mu Buganda okusinga. Kakati nno sijja kulwisa, katusooka tuve mu mboozi eno ate nkuzzeeyo ku kya Museveni ne Muhoozi abatuuyana nga zikala mu State House. Ebigambo byabonoonekedde dda. Trump abogodde alidde mu ttama agamba kaabe lubaale kaabe Katonda ono ajja kusikibwa, ejja kubeera ng'atwalibwa mu America omusajja ono annyonnyole FBI ekiki ekyamuwaliriza okukola emirimu egyo emikyafu mu ggwanga erya America. Era nga Interpol bw'anaagaana okwetwala eyolekedde okubeera nga omusajja ono ejjeemu kimu butereevu nnyo wano emutwale mu ggwanga erya America. Olwo lwe bajja okukakasa nga Interpol emukime wano nti America esobola okufuga Uganda weeyagalidde wonna, oba mu ddakiika eno oba nkye oba ddi, neera esobola okukola kyeyagala mu ggwanga Uganda bwe banga esazeewo oba nga eyagadde. Kakati nno katwolekerewo omusajja ono eyadduka n'agenda nga teesikidde na kanyeebwa n'ava mu Uganda ng'ono obulamu bwe bwali mu matigga, era ng'essaawa yonna yali asulidde okubeera ng'ayingira entaana, yali asula ku mugo gwa ntaana. Nze Eke Master kamukulekeremu, bwe tumuvaamu twolekere entebe mu State House. Kubanga nyina bye nateeka mu ddiiro tesobola kuba baana ba Buganda information tetumufuna tulina kwogera bye tusanze ne bampa omukulu era waali ne office bwe head of protocol wa Kabaka kyembanjagadde awo no nayitirako bana bali balowooza ndozo bwakabaka tulugwambugwi. No, fete tuli basava bana bakungulu. Ulira kakalamu kankubuulire lw'emyoyo asobola okuba ng'akimanyi. Oŋŋamba otya Muhammad Nsereko obadde mu pye emyaka 10 n'emeka? Muhammad Nsereko asula mu nyumba ayaani ya Meri yakyambadde waba wakana mu milioni 10. Asula na nakawa mu nyumba ya Meri yakyambadde. Kituufu kati ekibuuzo lwaki tazimbanga gage? Yagala kubeera mu Central. Ate erugwa yakiikirira. Ekyokubiri nkulaga abantu abasiru ba tribe. Kati Muhammad Nsereko y'omu ku Baganda abasiru. Muhammad Nsereko akulidde mu maka ga taata we, gwosobola okuwasiza mu maka ga kitaawo. Muhammad Nsereko yawasiza mu maka ga taata we Kodi Kampala, mama wange yazimba mu Kampala Central. Unsold building opposite Ambias. Muhammad Nsereko nga basula mu nyumba za liizi. Nawasiza mu maka ga taata we. Biwe nange. Njagala ondage y'Omuganda. Aso sikinze sikikola.
kati mwamuwuliriza abantu aboogera kubanga basibye obutaayi ayina amalibu ng'aganga amannyo galinga gansega ayimiridde avuma Bobi Wine waggulu. Kati nkubuuza ekibuuzo mu myaka 15 Muhammad Nsereko kyakoze Rem gwe muwana Omuganda mu myaka gye 15 alese etteeka lya amendment ya Computer Misuse Act eryetteeka lisibya Abaganda mu Central newunya Abaganda ababadde bakuba engalo. Muhammad Nsereko etteeka lyaleeta bakutta Abaganda mu Central tebakwatangayo Munyankole n'ogu yeleeta etteeka erisibya Abaganda mu Central. Muhammad Nsereko naye ayogera Abaganda abali esimanya kungwe ne bakuba engalo. Ne mwana wange munonyereze kati Kasibante Moses asira ku CBS ng'avuma Bobi Wine. CBS nabagamba si ya Joyce Sebugwawo ya Sudiru yasinga mu shares addako Joyce Sebugwawo CBS radio si ya Kabaka, si ya Kabaka bamukosanga goodwill tujjanga kuwayo ka sente bwekati niwe yagalo kibaamu bayagalo mu obutwa Sudiru bino mbigamba nze Rajivu yampako deal one of your Victoria University agasaga you can know bino these are open twabigamba nga abantu bawakana naye nga Moses Nsereko avuma Bobi Wine twamuwa akalunga yasibanga mu Marwana Walaji mu Muhammad Boru Moses Kasibante yali emupuwa Rubaga North abo nanga babadde nkugirayo ababadde awo kuvuma Bobi Wine. Moses Kasibante mu kiwunya eno ekerezi yabadde bye ekyapa ky'omukazi omukadde otuuka enankulabyeyo bayitayo mu kiwunya gye bayiwanga kasasiro fabaakula we walinga kasasiro ng'ewava Kukote wava Omwenge wava Walaji n'Amalwa waliyo ekerezi yabadde bye ekyapa Moses Kasibante gye yasiibanga ng'asula mukazi gwaka ne bamuyamba n'afuuka MP kati oyo embwa naye eri awo evuma Bobi Wine ku CBS amatama gonna gajjula yalwala endwadde ali ku mpeke. This Moses Kasibante ye mumanyi yasulanga mu ekiwunya nga kiwunya bwe yafuuka MP naye baka ku buli mukazi yenna eweeyo gwe mulabe bonna obulwadde bumuli kungulu naye ndowooza wuliriza leka twogere gwe sirika njogere ku bantu bemmanyi kusirika busirisi kakati anti ojja kwogera kati kankugireyo abasiru Abaganda tutuuse zange ze mbyogere kati Mpuuga Nsamba yabba yakozesa Obuganda ebbanga lyamaze Mengo abbye Obuganda omanyi nti no Mpuuga yasuula Mengo Polytechnic Mpuuga yakola gundi ani Data Mine Institute ne bagiranga ku CBS nga bagamba ya Kabaka Mengo Polytechnic neegwa Data Mine neyimuka embwezo naye olulimi gwe sirika oba tobimanyi kale twogere ki tuli ku bantu gwe genda onoonyereze nze soogedde bulungi noonyereza family y'abantu abavuma Bobi Wine nti Bobi Wine asobola okulaga ne bakatikkiro bana bava mu family yewaabwe onoonyereze Mpuuga ayogera jjajja taata woogu tasukkawo naye mugambe tulage bajjajjaabo tugende nga bino si bya Maris era kyova olaba mwekamba buli mwe balwemi Abaganda bwe mulabanga omuntu ng'avuma nnyo osobola okuba ng'alina linnya gwe manyi nti Museveni ye Katongole gwe okategete kyengamba kati waliwo abantu abamu kakalaamu buli tribe erina abasiru baayo kati gwe tekikwewuunyisa nti omusajja agambye Mpuuga yakwata ffe twakula waliwo kye bayita Mengo Polytechnic institution yali ya Bwakabaka Mpuuga ne yegatta n'abantu b'Emmengo n'atandika Data Mine kale n'ettaka ya Polytechnic engeri gyagifuna ngibagamba Mpuuga Kabaka wa Buganda ng'akyali Ssaabataka we yajja mu 93 ne bagamba banoonye bagamba mulwana anoonye abaana Abaganda abasomyeko n'agenda Makerere kufuna Sseggona Mpuuga n'abalala Peter Mayiga bonna ne babaleeta kumbe baleeteddemu abatali Baganda naye nga balina mannya maybe mulwana teyakitegeera yaleeta abalina amannya ba Sseggona n'aleka Abaganda bennyini kati kyoboolaba Bampuuga bajja kuba Bwakabaka yakuba Mengo Polytechnic technically naawe ebirango CBS n'agaba sikaala Mengo Polytechnic eya Kabaka neegwa Abaganda ne batwala abaana baabwe ku Data Mine kakati ekibuuzo kiri nti kakalaamu gwe omwana akulidde mu Buganda
osobola okulowooza nti oyo musajja ayagala Abaganda olaba teyayagala Kabaka kubanga omuntu okuba Mengo Polytechnic okugwa kitegeeza naye teyagala Kabaka kati mwe mulina abantu be mwesibyeko nga naye tebaagalanga Kabaka oyo omusajja asobola n'okutta Kabaka kati kankuwa example gweŋŋamba otya nti nze nalabye Ssemujju I was so disappointed kuba Ssemujju ye musajja ettu Muganda naye nategedde lwaki Ssemujju bamuwa akazindaalo buli ddakiika gwe bawa akazindaalo okwogera mu parliament gwe owanika omukono simanyi Ssewungu bakuyitako buyisi mu opposition bawa Ssemujju lwaki Museveni waba akulembera ayina abantu mu opposition bayagala bashayininge kubanga abakimanyi bamukolera n'owanika omukono nga gwe Derrick kubaga sobwennyeko ku ttaka Ssemujju bakamuwa n'owatuuka leeti Ssemujju yakoze posti nga bamaze okuvuma Bobi Wine na buli kimu n'agamba Obi nga wandiikira Mpuuga ku Twitter naga Obi nkwebaza okufuuka president era I'm looking forward okukolagana naawe teyayogedde ku Mpuuga byayogedde bibi neŋŋamba ntegedde Ssemujju why ate nga gundi yali yakitugamba dda nti akongratulatinga Mpuuga ofuuka president wa ADF simanyi DF ng'ate balina PFF naye omanyi lwaki ayagala okusitula oli colleague we babba mubbi munne gwe ŋŋambe Ssemujju buli woyimuka mbovuma Anita Amonge naye ng'akuwa why ng'akuwa okwogera bano bakuzannya reverse psychology akuwa nene Joel bamuwa oli leader of opposition kiteekeddwa abeerawo ne designated minutes ez'okwogera wabula Ssemujju ŋŋanda ayogera n'okusinga loopo kubanga babuuka ne bamuwa buli kimu ekigenda mu parliament Ssemujju alina okukyogerako Kyovola yakongratulatinze mubbi munne these are people nti Museveni yasoma Abaganda bakubise baina wati bano sibe basoose bansere kati nkunnyonnyola bonna abavumye Bobi Wine mu abanda beyo Muhammad Nsereko yawasiza mu nyumba ya kitaawe kodi Kampala right now asula mu Yameri ya kyambadde tazimbanga mu myaka 15 yali anoonya empapula najja n'afuna omuwala owe UK n'amutwala n'amuwoowa afune empapula Kyovola kati asobola okugenda UK nga wayagala oyo muwala yamuwoowa lwa mpapula paid naye obukakafu kati anteze gwogana naye oli yali neighbor wange kitaawe twali tukola ku impact kitaata we nali actually bw'okerageranya taata we nange nze nali musingo wa seniority ku radio y'abalokole gwali olabyeko omusiraamu akola ku radio y'abalokole byonna bya vurugu bw'oŋŋambe Nsereko Muhammad Nsereko taata we omusiraamu kodi Kampala okumanya bonna babbi ng'ogenda ku radio y'omulokole kwokola abo bonna baali bamanyira kubba n'ono musajja ono ani akolembera kodi Kampala mubajji tusamalizinga abantu bawe wino gwosobola mulege mubbi oba kyotidde nkunyonyole nkunyonyola ekiriwo Museveni akamuwa bilioni 18 nga ziri yazibba negwe okumanya bano abasajja era Kyovola Muhammad Nsereko nze simwewuunya okumanya abasajja ababbi gw'otunda otya amalaalo n'atatya na mizimu yeddira ettaka ly'obusiraamu omuli amalaalo n'agatunda Nsereko taata we yali akola ku kakiiko kodi Kampala mubajje bonna ne batunda ettaka gwe bagaye bilioni 18 mubajje yeka yazirya mbadde nsaba kaye ati ulirira njija omusajja yavumye Bobi Wine kakalamu kati kangubuulire mu Uganda waliwo abayimbi nga be batandikanga ebintu ebyakabi si kubanga njagala Bobi Wine naye tudde mu reality gwe Romeo yalabika buli omu akimanyi Bobi Wine mu bintu katutandike mu motoka yasooka okuleeta emmotoka ya America esikalidde Uganda kati gwagamba nti kubanga Muhammad Nsereko yagambye ti Bobi Wine weatunuulira essuuti ya Mpuuga mbw'ajeegomba n'oluzungu kati oli ku Bobi Wine yagenda n'akwata esikalidi n'agikuba wali n'aleeta eryakabenye n'alikuba wali naye Muhammad Nsereko oba kwegamba obuyaye n'obusiru bwamulinnya ku bwongo kubanga tuli ku Muhammad Nsereko yagezaako okuyimba ne bigana gomanyi nti Muhammad Nsereko yagezaako okuyimba ng'anoonya ssente ne bigana gwe didino I know yagezaako okuyimba ng'azinoonya ng'ali waabwe Muhammad Nsereko era n'omu ku sita ba Uganda baali bamuwa credit Muhammad Nsereko bukyabeerawo talina kintu kyeri yeekoledde nga kike ali mu bya kitaawe ng'oyo mwesiga kati eriwuliza njagala okugamba abantu bwe bati linda katono nnyo nti buli tribe erina abasiru baayo ffe twali tumanyi buli muntu w'engulu mugeza until we met Mau
twali tumanya abasoga bonna bagezi tumaze kulaba mu Yanga Lutaaya Abaganda ekivumya Abaganda nti bankwe munnange mwegendeza abantu abamu ab'enkwe mu Buganda si Baganda nkugambye Segona is my friend nemukubira kati but how many people knew nti Segona si Muganda goloza si Semuju Muganda ne Segona kubanga lyabaddewo mu government no one knew nti Segona asobola okuba ne ssente mu mmotoka nga tazimanyina mwendo n'agitwala ojjoza munda ne wabwe what did you expect abaana bakola ne Segona twali tumanyi musajja munaku tumuwa kubanga munaku biki nenda kugamba abasajja bano boolaba tebalinga Sewungu yatugambirawo nga bukyali tie musajja Omunyarwanda omusajja wa Kabaka azaaliddwa ne bajjajja bano teboogera kano kankiddemu Remi producer kikwate bulungi abasajja abamu abavuma Remi ntunuulira betulaba ab'enkwe mu Buganda balina amanya g'Abaganda munnange mbanonyeze majority si Baganda manya lumu vano twali tufuseregira visita mugundi Museveni yatugamba ekintu wallahi nange nali manyi Mukasa Mululi Muganda munnange bombidde bo do you know nti mbidde tamanyi mu Lunyarwanda gomanyi lwaki Museveni ayagala Eddie Kenzo twali wali fenna ne tukizuula Eddie Kenzo siye mutuuza mutuluuza na otegere Eddie Kenzo erinnya lye nga tutudde ne Museveni bwe n'agamba siye mutuuza eri Abaganda mutuuza sibe musu anti musuuza Abaganda kati ye mutuluuza bisibe mutuluuza oyagala kuyita Munyarwanda obadde ki naawe wale obeera mu munanga Abanyarwanda abantu bangamba mbuwonkuba wano balumirwa okusinga banyumirwa balumwa kati bakusa olwawe njagala okuga addamu kitegeere munanga Abanyarwanda bemanyi ne wajja bwati akabina beekebera amanyuma ne betegeera nti Banyarwanda oyo Eddie Kenzo bamukebera dda amanyuma ne bategeera nti Munyarwanda munnaabwe kyovoola bamuwa bilioni 13 Ragadi tebamuwanga ssente do you know Remi tokimanyi nti Ragadi awagidde nnyo mu 7 for years naye tebamuwanga wadde bilioni Munyarwanda munnaabwe Eddie Kenzo yamala kujja ne bamuwa 13 Eddie Kenzo nentunula ye nenfaana ye alabika nti Munyarwanda Eddie Kenzo yali yagenda wa Kabaka ne BET yagireetera mu Buganda anyway BET award we yava mu America yagitusiza Mengo wakati kiro kumbe ne gwajiwa naye alimu oluntu okay kale ninda konjogere oyogedde gwagitusa alimalize Eddie Kenzo yagitusiza mu Buganda bonna Abaganda ne bagamba waffe omwana waffe tugenda n'oyo Eddie Kenzo Ragadi tutuuka wali ajewe omwana ataliko kwogera Olunyarwanda nengamba Eddie Kenzo yandiyogedde Olunyarwanda naye Olunyarwanda nga lwafuba oluzibu nnyo Abanyarwanda tebawulira Lunyankole kati omanyi nti nenyamutolo bamuwa eki Abanyarwanda bwe baboogera tebewulira n'Abanyankole oba Abanyankole tebawulira Lunyarwanda wuliriza kye nkugamba tebifaanagana wulira ogenda bitabula tebeematiramu kubanga right now abakuuma Museveni actually n'abalundi lwi baali Banyarwanda kwa Abanyankole tabeesiga nnyo Abanyankole tabeesiga Museveni naye nze kye njagala okugamba kati okimanyi nti Eddie Kenzo Rio Muganda can trust kumbe wadde eri nayo system volongoto ye system gye tulimu nannyini kuzimba programu yonna ey'okuzikiriza Uganda naye kimulemeredde gwe kiki ekikulowoozesa gwe kadeideyi alowooza mbu ojja kulwanisa Bobi Wine n'abantu bonna Bannayuganda abaagala enkyukakyuka kiki ekyo ekikulowoozesa nti gw'otegeera nnyo era gw'ogenda okutegeerera Museveni kuva ddi yakyogedde era ku kavidiyo sigenda kaddamu kakubakubamu nnyo kubanga abasinga mwakalabi. Natasha now became the Director General of Intelligence because the system is dead. Yes, it's not too late. Tekinaba nnyo kuba nti obudde buyise nnyo okuba nti tunyulula oba turestuwinga oba tutaasa ensi yaffe okuba nga egende eggwawo mpolampola kubanga ne Museveni yennyini yakugamba nti yeekaddiide agenda kufa kakati gwe olowooza otutwala wa nina omwami andeese olwaleero era nsubira vidiyo abasinga mwagirabyeko abagezaako nnyo okugoberera ebyensi nga we bitambula. Omwami ono akulirwa oba mukama we ye Muhoozi Kainerugaba. Omwami ono mukama we ayagala kubeera president ekirooto kye naye
wempulira ayagala kubeera president wa Uganda okitegeera ate ye amukulira agala kuba president wabula ye yaliko mu magye era ng'ali ku leve ya lieutenant ye mwami Katunji Mpeyire Michael Katunji Mpeyire Michael yava mu magye amagye simangu kuvaamu olaba basejjusa bonna bakyatu bamagye simangu kuvaamu naye ye yasobola era bamukkiriza okusobola okukivaamu not surprising nze tekineewunyisa nnyo wabula gwe kyolina okumanya gano gaba mapeesa abaami bano ge batera okukozesa okuzannya emizannyo gyabwe era basobola omuwumuza we baagalira basobola okubuza identity ye we baagalira Katunji Mpeyire Michael mwana PLU nga mukama we ye first son ow'essaawa eno bamutaddeko bounty bamuslapinzeko criminal charges mu International Criminal Court era ali mu kunoonyezebwa ensi yonna United States of America yamuyindaitinze oba yamutaddeko criminal charges aliko emisango gyaliko egy'amaanyi nnyo era egy'obulabe yinza omuleetera okuba nga afiira mu kkomera yeja arms dealing banne basatu abasinga bonna bakwatibwa omu ye Dimitrov ya mzalo wa Bulgarian ya munakenya omulala bamuyita Elisha Ojambo omulala mutized mu Tanzania bamita Osumundi something like that bonna babakuta abasatu babula asigadde y'omu Mpeyire Katunji ono abajjukira bulungi ebyafaayo yali agezaako okutunda PLU ng'agezaako okutunda muhoozi mu Netherlands mu diaspora byonna ne bagezaako abantu ne bagezaako okuba nga bamulabisa era ne bamugobaganya muna PLU ono ayagalako ye muntu y'omu aliko emisango egyo egya nagomola egy'okuba nga aguza ba drug cartels emundu ne banne basatu abakwatiddwa nga ye yasigaddeyo ayagala kwesimbawo nga member of parliament Butemba constituency ayagala kwesimbawo nga gira ku kaadi eya PLU bonna abo tubazingira wamu NRM wabula nze ebibuuzo bye njagala okumusaako ebibuuzo biringa bina oba bisatu bina ekisooka emundu zino zatunda azijjawa asobola otya okuza access nga yava mu magye ate nga ali mu cooperatingira mu Uganda ate nga owa mukulu wa PLU muhoozi amumanyi ekyokubiri ani akozesa Katunji Mpeyire ekirala ekibuuzo ekirala singa bino nga bwe byafulumye mu mawulire ne bitegerekeka lwaki General Museveni oba muhoozi tebannamukwata ekyamazima kiri nti bano abasajja baluvu nnyo era tebalikuta oluvannyuma lw'okubanga ebyobugagga byonna bye babbye mu ggwanga eggwanga balisudde mu nnyanga ate nga n'ebyobugagga tebinaggwawo bikyaliwo si bamativu bagenze mu maaso n'okubanga batambuza ekikolwa ekyo ekyokukola kye ekyokutunda emmundu ekyo nno kyabulabe okubanga oli first son ng'ate ng'odiiringa n'abantu abatunda emmundu kyabulabe nnyo ate nga eggwanga essaawa eno senga babadde rightful nga bapresidents abalala webabeera twandigambe nti ebyobugagga by'ensi bye balabiridde ne kati biringa ebitabamala bagenze mu arms dealing kati amazima gagenda gakola ki gejjayo nti eggwanga it is no longer manned by the president oba nga Museveni bwe akitwala it is manned by the mafias okitegeera ng'ojjako okutumalako ebyobugagga byaffe ebyobugagga ebyensikira ne bitaggwawo bano abasajja bagenda kutusuula mu buzibu bwe tutalabanga bagenda kututeeka mu ntalo ez'owawulira mu Afghanistan ezitagenda kuggwawo ezigenda okutusaanyaawo n'abaana baffe bonna okitegeera tosobola kubanga odiiringa ne ba drug cartels mu nsi yonna ensi netakuteekako maaso kubanga bano ba drug cartels be facilitatinga be bagezaako okulaba nga bavujjirira enkola ey'obutujju ebeerewo so kitegeeza nti Uganda weba eri labeled kubanga bwe babadde banoonya Katunji bamutaddeko ne lieutenant owa munna-Uganda bali abasinga tebabakwatidde mu nsi yaabwe naye ono ababuze kitegeeza ali mu Uganda we kinaaba kiganye bajja sala amagezi gonna Katunji afunike wanaaba aganye ofunika
ebidirira mulimbuulira oba si kyo Uganda egenda kuba eri answerable kukikola ekyo kubanga ba drug cartels be badiringa n'abatujju awali